amanyikiddwa Hamisi Kiggundu yeefuddemu koko ate nga bwe bamuwaanawaana bwe bagiraagira bati naye ennaku z'omubbi zibaana. Hamisi Kiggundu akoze buli kyonna kyayagala, n'agula ba bloggers bavume Lukwago mu social media, n'agula ba political leaders banwanyise, n'agula buli kintu, naye ensimbi erina kyetagula kyennyina era amazima gamutuukiridde. Hamisi njagala okubategeeza kino mu kitwale bannamawulire, abantu abakoledde ensimbi ku mugongo gwange bangi abagaggawadde mu lutalo nga hamu alina okubawa balwanyise Lukwago, naye in fact bali badde ate tebanyiigira kuba mubakoledde sente, mugaggawadde mufunye ensimbi mu ntalo Lukwago zalwanye, ate kati lwaki munyiigira? Ekyo njagadde nkayiseewaako kubanga mubalaba nga bayongera okuwulira obusungu n'omugamba bwe nnwanya olutalo gwe n'ogabalanira ku nnaku y'Abannakampala. Naye issue eri nti Hamisi Kiggundu ye yavaako amataba agaleeta obuzibu buno. Biliyoni, lipooti yiino biliyoni 23 arcades mwenda ezaali affected, n'okutuusa olwaleero biliyoni 23 arcades mwenda, abaafiirwa 451 n'okutuusa olwaleero tebasasulwanga. N'okutuusa olwaleero anayagala kopi n'ogifuna neyo peegi eraga samari. Tugamba ku mulundi guno nga bwe tubanja gavumenti okusasula sente zino kuba Mwami Museveni yeeyama nti obumbi 23 bagenda busasula, tubanja basasula abasuubuzi, naye nga bwe tubanja babasasule ku mulundi guno okumalawo embeera ya impunity obwannantagambwako, Hamisi Kiggundu yabasasula ng'omuntu, zireme kuba sente za wa musolo, zina Hamisi Kiggundu yabazisasula. Toyinza kukola fujjo lifaanana bwe lityo n'ogenda ng'okimba. Mukyala Nabbanja yagenda waawo ku mulundi guli enjegalo yagwawo, n'agamba kati Hamisi Kiggundu bamulagidde, simanya emyala agigaziye, simanya akyuse bino amazzi, ne bagamba gagenda kuggwawo kati amataba. Kati yamalirizza n'ensimbi yatandise dde okunoga, asolooza renti amataba era gakyeyongera bweyongeza. Ekitegeeza nti buli nkuba lw'eneetonnya omusuubuzi agenda kubonaabonaawo. Tetuyinza kubeera mu mbeera yasengavudde mu ngazeemu, tulina ogiteekako ekkomo. Tetujja kugiteekako kkomo okuggyako ng'obwamawole bwa Hamisi Kiggundu tubulwanyisiza. Atutte ekisaawe, atutte omwala, atutte ekisaawe Nakivubo Stadium, atutte omwala Nakivubo ekazi 72, atutte Jugula, kati alumbye owina amukubye ku ttaka, agenda ku Nakivubo settlement nayo yamutandiseeko dde ekitundu. Abaffe anaamala kusaanikira Kampala yonna kilomita 194, square kilometer za Kampala ziri 194, tunagenda okukya Lumunga zonna ekyapa kiri mmanya ga Hamisi Kiggundu. Tetuyinza kukkiriza mbeera eyo. Oba wendi wano oba siriiwo, nsigadde ndi stakeholder mu kibuga, era olutalo lukyagenda mu maaso. Ayinza okulowooza nti kaakati manyi muhoozi yagambye Lukwago tukuwonya ekinene kyawanga kati chapter mpya kyofa togabye n'acelebrating, Namyalo n'acelebrating, Balamu n'acelebrating, Hamisi Kiggundu n'acelebrating, Bosco Muwonge n'acelebrating, waliwo n'abaali ente 10. Musaaga oba ino office njirimu oba sigirimu, nze ndi stakeholder omukulu mu kibuga Kampala. So Hamisi Kiggundu tugamba nti ayina okusasula, era wano weŋŋambira nga nsaba n'obwetoowaze, saali yagadde bampalalire, ninjagala kusaba n'obwetoowaze muganda wange muto wange Right Honorable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Kisooka teeka Speaker Anita Amongo ku nninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho
akatwala ensonga za Miss Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gasijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyereza ku bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya. Nkusaba ogwo omulimu ogukole Honorable Leader of Opposition. Ekyokubiri, yita amajeego mu kibuga Kampala ba member ba parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo kyekiri mu Owino kyekiri Nakivubo kyekiri Ludda bonna. Nkusaba bayite tutuule kale obanze siriiyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno. Oli ajja kubuuza nti bwe banayogera kyene kibawo sigamba nti boogere bwogezi wabeerewo action. In fact ye n'okwogera bakube wakiri ku nduulu nti omubbi wuuno wakiri omuntu alabikireko naye kati bwe babikirako mu kamera bagamba Miss Kigundu yali badde ndowooza akyusaamu bw'ati si byakuwa magezi saali yagadde ba MP kufuuka ba advisor ba Miss Kigundu. Oli mumenyi w'amateeka tulina kumwaŋŋanga bwaŋŋanzi toyinza kuwa mubbi magezi nti sente bali ku ddembe kale bw'oba omenya tomenya kiro simanya bw'oba omenya tomenya mali y'abantu ne bagibba tomuwa magezi kumwaŋŋanga nti omwala simanya gukyuse mbwe ng'agubbye bubbi. Mwebale nnyo njagala obategeeza ebintu bya sente bali ku ddembe tuve mu kunoonyereza. Kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda maaso mu Kampala amanyi nti Miss Kigundu ye yamenya akatale ka sente bali ku ddembe. Nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo tuti n'abazze okumenya abavubuka kawula agamenye gabadde mu butishaati bwa hams ham bwabadde mu reflector bwa ham. Yani ayinza okuwaita ntala nakkirira awo ku territory Amils gye yasalako nga yiye nga siye. Bakitandwe baali bazze ku mwala awo yabatwala Misinde abo bagundi ne muganda we awo yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti Kitandwe yalinawo ploti simanya baani bonna yabagoba ne deputy speaker yalinawo ploti tayebwa Misinde Amis nazimba empire ye Nakivubo stadium yiye omwala gugwe sente bali ku ddembe kati amutwala abeere uwe atwale Nakivubo settlement ng'essomero atwale Nakivubo bulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda. So olita kulimba nti tebamanyi nti Miss Kigundu ekigambo ekiriwo kaakati bangi waliwo ne bekulimbizi mutwale kamera ngo oyo MP mu Kampala omuteekemu omugamba oyogera ki ku nsonga za Miss reka nga kansala n'omugamba yogera ku Miss Kigundu ndeka Miss kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu leero tumulowooza nti celebratinga bu celebratingzi nti tamanyi kyaliko akimanyi. Muhoozi yabagamba nti oyo Lukwago tumumaliriza twalekadde ekibuga kivunde nga tukirekedde mikono gya Lukwago naye kaakati chapter yakyuse ngakulaga nti zi cartels ba mafia beddiza obuyinza gundi kyakugamba kakati ba mafia beekola ekigenyi kyovulaba nti kesisi yeyinza okugamba nti sente bali ku ddembe tunoonyereza amagye gabadde wali police eri wali abayaye babakuuma buli omu omuyaye n'agwa ku likyatwala ekiyumba kye ekyagundi ekyakivumbi ekyo ekya produce agudde ku nsawo y'ebijanjalo n'agenda agudde ku nsawo y'akawunga akasawo y'eki ne bagabana bugabanyi. Police erina kyeyagambye nti ababibbye be bano ye bakubuuliddeko bagambye nti bakutte abantu basatu balikote abo ekifeesi bya nnumba paka wano kyogaa tebabamanyi ebyo ebikubi by'emigga ebiri awo byonna bye bazze bapangisa wano ne wali. Miss Kigundu awo yateekawo ne polling station box zajjulanga bweziti n'abagamba nsangemu akalulu ka Lukwago nja kunoonya ani yakataddemu. Miss Kigundu kyebagamba awo wansi
tikasanga mwaka awo na Gwanda ludda wana buli wamu yekolanga ekigenyi kakati yewulira eryanyi nti aha amaze tufufugaza kyavula nsaba muganda nge Honorable Ssenyonyi yitaba MP bo baba MP baffe ensonga tutuule tulabe bezangangibwa ate mutima mulungi njagala kitwalibwe mutima mulungi saagala mu kitwale nti kino ki kubanga ffenna bwe tubeera mu public office batusaba ebyo kukola nange nsaba leader of opposition tulage ku mbeera eyo y'okuyitaba MPs bonna gye bali 10 tulabe nti batuddeko wano nange mumpite yonna gyeno naaba mutudde nja kujja tusalire wamu amagezi twaŋŋange eno embeera yakulwanyisa embeera wetuuse yakulwanyisa nga tuli wamu mwebale nnyo mwebalire ddala ekizimbe ekimu naddala ekiriraanye omwala gwe Nakivubo ne batandika okukikoona okukimenya naye ne tudduka bunnambiro executive director n'atuukawo oluvannyuma lw'eddakiika nga 45 ng'abantu bano batandise okukola ekikolwa ekyo naye ng'ekikulu ekya byonna tekiri mu kumenya kifo ekyo kyokka wabula okumenya ng'omuntu talina lukusa era abo abantu abaali bamenya nga tebalina lukusa twakwata abaali bavuga ebimotoka ebyo batuyambeko mu kunoonyereza poliisi kwekolako kati okulaba ani eyabadde mu lukwe luno oba mu kikolwa kino ekyokumenya ekitundu ku kizimbe ekyakatale awamu n'ekyo ekiriraanyeewo ng'oyingira mu Nakivubo settlement. Olukusa olw'okumenya ekizimbe kyonna lwa mugaso nnyo nti tuba tukugira omuntu oyo amenya okuteeka obulamu bwe mu matigga obwabo abaliraanye ekyo ekimenyebwa okukuuma ebintu byabo abali mu kizimbe ekimenyebwa oba ebiri mu kizimbe ekimenyebwa awamu n'obutonde mu kifo ekyo ekimenyebwa n'olwekyo kiba kikulu nnyo omuntu yenna okufuna olukusa olw'okumenya. Whoever is to develop any part buli kiisi yenna akulaakulanya ekifo kobe ng'okulaakulanya mu bulungi kobe ng'okulaakulanya ng'oli mu mateeka bwetuuka ensonga y'okumenya ekizimbe kyonna oba ekintu kyonna ekiri ku kifo ekyo olina okubeera n'olukusa olukukkiriza okumenya obutateeka mu matigga oyo amenya abo baamenya abaliraanye waamenya ebintu byabo ebiri mu kifo ekyo ekimenyebwa n'obutonde mu kifo ekyo ekimenyebwa. So permission oba olukusa olw'okumenya lwetaagisa mu buli ngeri yonna ne bw'oba okulaakulanya mu mateeka ne bw'oba olina pulaani olina okubeera n'olukusa olumenya okukola ekyo ky'ogenda okukola.